wano mu Bulange Mmengo era ng'olunaku olwaleero wetugenda okusoma embalirira ya Buganda era ndowooza abantu mubalaba balidde ddala mu bungi abantu ba Ssaabasajja Kabaka bazze mu bungi okubaawo n'okuwulira okusoma embalirira ya Buganda gye tuyita budget ya Buganda era nga omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga alina ebigambo by'ayogedde olunaku olwaleero ebitasanyusizza mu matu g'abantu mwataddemu ng'agamba nti bannakigwanyizi abaagala okuyisaawo ebigendererwa byabwe mbu abaagala okukozesa obukosefu bwa Ssaabasajja okuyisaawo ebigendererwa byabwe abagambye nti zibasanze era n'ategeeza n'okutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka yayogedde naye olunaku olw'ejjo ku lukomo lw'essimu bw'era Ssaabasajja Kabaka musanyufu olw'ebyo ebigenda mu maaso mu Bwakabaka bwa Buganda. Njagala oneegatteko mukwano gwange muganda wange ate tugende wa Katikkiro Charles Peter Mayiga olunaku olwaleero ng'asoma embalirira owulire ebigambo Katikkiro Charles Peter Mayiga byayogedde naawe ogambe nti ddala wa wetugenda era lwaki Katikkiro Charles Peter Mayiga ayogedde ebigambo bino era baani babadde agamba bannakigwanyizi abakozesa obukozefu bwa Kabaka mbu okubaako ebyabwe bayisaawo. Mukama Katonda ono ng'ali naffe ng'atubikkulira ajja tulaga abantu bano ajja bbanda mu maaso ng'abalonda mpola sorry naye tujja bategeera. Tulinawo n'ababaka ba Parliament bendaba Honorable Alan Mayanja Sebunnyo we Nakaseke na Honorable Patrick Nsanjo we Bugerere eyo. Abagenyi mwenna mbassaamu nnyo ekitiibwa era nsanyusa okubalabako. Naye ndowooza Ssaabasumba Muzeeyo we Namuŋŋoona n'omulabirizi Bbanja kasookedde baweebwa obuvunaanyizibwa mu bifo byabwe osanga guno gwe gusoose okujja mu lukiiko olw'engeri ng'eno ey'embalirira. Nandibadde ngattako n'omumyuka wa Supreme Mufti naye ye mumyuka ŋŋamba bano abakulu nga be bakulu bennyini. Awo nno tusanyuse nnyo okubalaba kitegeeza nti ensonga etukuŋŋaanyizza mwenna mugiwadde nnyo ekitiibwa. Ate ssebo omukubiriza waliwo ne bannamukago baffe ab'enjawulo. Obwakabaka bulina bannamikago abawerako. Aba Airtel bakiikiriddwa omwami Ali Balunywa, aba I&M Bank bakiikiriddwa omukungu Sam Ntulume, aba Diamond Trust Bank bakiikiriddwa omwami Godfrey Sebaana. Mwami Sebaana oyo kati eno gyali w'amaanyi nnyo. Aba Diamond Trust Bank baamukansa okuva mu Standard Chartered akati yakulira Diamond Trust Bank. Tusanyuse nnyo okulabako n'abalala bonna abaliwo mwebale kujja. Mbeebaza obuweereza bwonna bwe mutuusa ku bantu mu biti byammwe eby'enjawulo. Nange neegatta kumukubiriza okukulisa abaliko ebirungi bye bafunye ate n'okusaasira abafunye obugubi. Ssebo w'ekitiibwa Sipiika nzikiriza njozoyoze bannabuluuli olw'okuwangula omupiira ogwagguddewo ne Bulemeezi. Kimbugwe sinnamulaba twabadde naye mu Kosovo, ekisaawe bakiyita Kosovo eky'Ebulemeezi era kanga awo yabadde mwerufu bulungi nakkiriza nti bamuwangudde mwalaali. Naye omupiira gitandika butandisi n'olwekyo katulinde ebinaddako naye nga nkulisa mwenna abaabaddeyo mbeebaza okujja
era twagala emipiira egyo gigende bulungi era giggwe bulungi. Nina essanyu okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali era alamula Obuganda. Ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno nasoma ekiwandiiko ekyaliko emikono 3 ogw'omukubiriza w'olukiiko lw'abataka omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba tuli naye wano, ogw'omulangira David Kintu Wassajja ku lw'olulyo olulangira oba tugambe kale ab'omusaayi gwa Ssaabasajja Kabaka. Ate nange ndowooza mwenna mumanyi omulimu gwange, waba waliwo atamanyi mulimu gwange awanika omukono. Mu kiwandiiko ekyo twategeeza Obuganda nti Ssaabasajja Kabaka si mulwadde muyi era tali ku ndiri. Ali Namibia, abasawo b'e Bugirimaani gye baasemba agende awummuleko nga bwe balondoola obujjanjabi bwe. Oweekitiibwa Sipiika, Ssaabasajja Kabaka ajja kudda ng'abasawo be naye yennyini ng'awulira nti ekiseera kituuse. Akawungezi k'eggulo nayogeddeko ne Beene ku ssimu. Era Beene musanyufu nnyo okulaba ng'emirimu gy'Obwakabaka gitambula, era yantumye okubategeeza nti musanyufu olw'obumalirivu obutusobosezza okulaba ng'enteekateeka z'Obwakabaka zigenda mu maaso. Akawungezi kuggulo ku ssaawa 12. Ssaabasajja Kabaka era musanyufu olw'okuba nti abantu ba Buganda tebakkiriza kutwalirizibwa bannakigwanyizi. Bannakigwanyizi abaagala okukozesa obukosefu bwa Beene ng'akaggi bwe baagala okuyita okutuuka ku biruubirirwa byabwe. Tulina bannakigwanyizi balowooza nti embeera ya Kabaka ke kaggi mwe banaayita babeeko bye baggusa. Bwe balaba Ssaabasajja ng'ali kuno nga bagamba Katikkiro Kabaka mutwala ajjanjabwe. Ssaabasajja bw'agenda okujjanjabwa nga bagamba Katikkiro Kabaka omukwese muleete. Ndowooza obwannakigwanyizi mubufuna. Buli budde babeerako kye bayiiya. Waliwo ne lwe baabika Omutanda ng'agenze wano Kenya, ate enkeera ne babulaba ne Pulezidenti Uhuru. Tebalina na nsonyi. Wandibadde ogamba nti kwolwo bandyetonze ba ne basirikira ddala. Bwe bavaawo nti ali mu buwambe, ate bw'atabeera mu buwambe nti awaali bamukuumiddewo tayeyagalidde. Kabaka babadde bamuyita bano abaana ab'oku nguudo. Omanyi omwana ow'oku nguudo akamotoka kajja akasite kanso ne kabayoola ne babatwala baba batwala kampiringisa ani amanyi. Naye olaba n'omuntu wa bulijjo wano juzi wano omuntu bamukwatidde ku kisaawe, omuntu atamanyiddwa na kumanyibwa. Kabaka bamuyita mwana wa ku luguudo. Abakola bino balowooza nti Abaganda bajja kwekyawa olwo beegugunge bo batuuke ne ku bye baagala. Nze musanze akozesa Kabaka ng'akapiira. Zimusanze akozesa Kabaka ng'akapiira.
abantu bano mubamanyi kambabuulire nga mukulu wammwe mubeegendereze si balungi. Ekitiibwa sipiika tuzze wano lwa nsonga enkulu yambalirira naye bagenda n'otuwitira mu enteekateeka namutaayiika kubanga baagitwanjulira mu March ow'omwaka guno enteekateeka namutaayiika 2023-2028 era mu nteekateeka eyo mwe twawumbirawumbira emirimu gigenda okusoosowazibwa mu myaka 5 egiddako omuli okunyikiza ebyobulimi emmwanyi ndowooza ewammwe mu bitundu gye mukiikirira abantu bazirimye. Tulina ekizibu kimu ku mmwanyi kye mbasaba mukubiriza abantu eyo yonna gye muli. Saba Oweekitiibwa Sipiika abafunye ssente zigenda okuwera ssaawa 6 nga batandise okunywa omwenge. Omuntu olutunda emmwanyi ssaawa 6 nga batandika okunywa omwenge. Ate bwe butandika okuwungeera mbu ne banneeko nali siwulirangako bantu be bayita banneeko. Omubaka w'olukiiko eyamuŋŋamba okuva Ssingo baaliwa banneekolera gyange. Ate omwenge bitambulira wamu ne banneeko. Nkubiriza abantu ba Buganda bongere okulima emmwanyi naye beegendereza omwenge. Kabaka tayagalanga mufune ssente mugende mufuke batamiivu. Kabaka ayagala mufune ssente muweerere abaana muzimbe amayumba. Lwaki onywa omwenge tonateeka bujjo mu lujjaalu? Wafunye obukadde 30 mu lujja waliwo enfuufu biki? Leka kunywa omwenge bwotyo bwe buzibu bwe tulina ku mmwanyi. N'obwamalaaya siriimu ajja kubatta. Mwalabye mwankole siriimu bwe yeeyongedde. Awo nno tube beegendereza. Naye mu namutaayiika emwe mulimu n'ebyo byenjigiriza ebyobuwangwa ebyobulambuzi ebyobulamu. Era enteekateeka namutaayiika yanjulira olukiiko mu lusirika olwali e Masaka ate ne mu lusirika lw'abakulembeze olwali mu Muteesa Royal University mu March. Ng'abakulembeze tulina okulaba nti ebyo bye twasoosowaza tubissa mu nkola. Ensonga enkulu etuleese Oweekitiibwa Sipiika yambalirira era omuwanika ali wano. Embalirira eno ekoleddwa nga tulondoola emiramu egiri mu nteekateeka namutaayiika nga bwe gigenda okutambuzibwa mu mwaka gw'ebyensimbi guno bwe tutandika. Era essira mujja kuliwulira ku byobulamu, ebyenjigiriza, obutonde bw'ensi, okunyikiza obuweereza, abavubuka, ebyobulimi n'ebirala. Abakiise nga bwe baalabye kubanga ndowooza baagiyiseemu. Embalirira egenze erinnya mpola mpola. Ekyo kiri bwe kityo kubanga tulina okubeera abayiiya era tulina okugaana okwekubagiza. Eriyo abantu bangi baagala tukwate ku ttama bwe tuti. Buli kaseera tubeere nga tukaaba. Abamu ku baabo be babakozesa Kabaka ng'akapiira kuba tebaagala Buganda egende mu maaso. Tetwaba tugamba nti wadde tubanja federo naye tetugenda kwekubagiza, tujja kubanga tuyiiya. Ne bw'obanga obanja osigala okola toyinza kugamba sijja kukola kubanga oli yagaana okunsasula ssente zange. Awo tokula. Awo nno tulina okubeera abayiiya ne mu mbeera eno gye tulimu. Era neebaza nnyo Oweekitiibwa Sipiika abakiise b'olukiiko bano bonna kubanga bakoze omulimu gwa ttendo mu bukiiko eyo. Neebaza omuwanika ne banne bonna abateeseteese embalirira eno. Kammalirize n'ensonga endala emu yokka Oweekitiibwa Sipiika ekwata era ku byobufuzi bye tulimu kaakati ebyakaweereege. Birungi tulinawo ababaka wano be tumanyi obulungi. Ndabawo babiri mbamanyi bulungi bombi awo bakulidde wano. Ebyobufuzi biyitiriddemu ebigambo ebinene, ebigambo ebikankana biyitiridde.
okuvuma, okwerangira. Kakati simanyi na kumanya batandise n'okusikanga n'ebitogi. Twetaaga obuntu bulamu mu byobufuzi mu Uganda. Kawereega oyo bw'atyo akola ekiseera kitono nnyo era abanga mata gabimba ne gakka tatuusa ku buwanguzi. Awo nno tukubiriza bannabyabufuzi okwewa ekitiibwa, okuwuliziganya ne bwe baba ensonga. Ne bw'oba ng'obanja osigala okola, toyinza kugamba sijja kukola kubanga oli yagaana okunsasula ssente zange. Awo tokula. Awo nno tulina okubeera abayiiya ne mu mbeera eno gye tulimu. Era neebaza nnyo ssebo kitiibwa sipiika abakiise b'olukiiko bano bonna kubanga bakoze omulimu gwa ttendo mu bukiiko eyo. Neebaza omuwanika ne banne bonna abateeseteese embalirira eno. Kammalirize n'ensonga endala emu yokka ekitiibwa sipiika ekwata era ku byobufuzi bye tulimu kaakati ebyakaweereege. Birungi tulinawo ababaka wano ne tumanya obulungi. Ndabawo babiri mbamanyi bulungi bombi awo bakulidde wano. Ebyobufuzi biyitiriddemu ebigambo ebinene, ebigambo ebikankana biyitiridde: okuvuma, okwerangira. Kakati simanyi na kumanya batandise n'okusikanga n'ebitogi. Twetaaga obuntu bulamu mu byobufuzi mu Uganda. Kawereega oyo bw'atyo akola ekiseera kitono nnyo era abanga mata gabimba ne gakka tatuusa ku buwanguzi. Awo nno tukubiriza bannabyabufuzi okwewa ekitiibwa, okuwuliziganya ne bwe baba ensonga tebaziraba bumu. Abantu nga bali mu byobufuzi tebasobola kufaananya ndowooza. Olaba ne mu maka abamu ku mmwe abali wano abantunuulidde ne leero mu maka gye muva nnyina be mmanyi nga temussa kimu n'omuntu gwe wazaalibwa kitammwe ne nnyammwe omu naye nga temussa kimu. Akati ate olwo omuntu gwe walaba obukulu bw'ayogera ggwe ky'otayagala n'omuvuma buli kintu n'otulaga bw'ofaanana ku mutima. Ebyobufuzi ebitalimu buntu bulamu tebijja kutuzimba era yongera kutukuumira mabega. Awo nno tubakubiriza mufune ekikopo kya kaawa mutuule. Mufune ekikopo kya kaawa mutuule, munywe kaawa nga bwe mwogera nga mutunuuliganye. Naye n'ovuma omuntu n'ovumiramu n'ekitaawe n'ovumiramu ne nnyina n'ovumiramu n'abaana n'ovumiramu n'abazzukulu, kiki ky'oyagala okuggusa? Ate abantu bano be mulaba abalonzi abo balaba balondoola ebintu. Awo nno fe ogwaffe tugukoze tubabuulira ekituufu. Muba temwagadde kukikola era gunaaba gubasinze. Mweyise kisajja kikulu muleme kuneneŋŋana nga bwana bwa njala ate mubeere bantu balamu. Ssebo w'ekitiibwa sipiika neeyanziza nnyo okumpa omukisa guno okwogerako eri Obuganda.
Bw'atyo omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga wayisizaawo ebigambo bye olunaku olwaleero weewaawo embeera tebadde nnyangu naye ng'ebigambo byo abyogedde. Mu bubaka bwe mubaddemu okusindikira eri bannabyabufuzi eb'enjawulo naye tetuwulidde gwe twagamba okuzzaayo ebitaano n'alemagana.